Ono gwange gwe eyekumira ku Yugi Updates nyongera maaso n'okulamuzaako nkugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Gwe mukwano gwange tukomyewo ku mpewo naye nkutegeeza gwe atandika kusubscribinga genda maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga gwe mukwano gwange ali eyekumira ku Yugi Updates. Mukwano gwange nati tukugambye nti no tugenda kuba tukuwa updates buli kadde kubanga jjukira nti no tuli ku countrywide tour naye agaakavaayo gagamba nti no poliisi ne bannamagye bayunguddwa ne balumba ne basalako ekifo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu we badde bateeseteese olukuŋŋaana e Kamuli, badde bateeseteese okusinkana abantu baabwe e Kamuli. Omukulembeze agamba nti no ekifo kyabwe kyabadde bategese basajja bakisazeeko dda, abayungudde abawanvu n'abampi bakisazeeko, badde bateebereza okukuba olukuŋŋaano abasajja ekifo bakisazeeko dda. Bagamba batandise okumenyaamenya tenti bazimenyeemenye ne system zabadde bategese okubanga baadressinga abantu baabwe nazo zikyankalanyiziddwa. Gwe mukwano gwange ali eyayekumira ku Yugi Updates. Mukwano gwange nkugamba commentinga era likinga ate n'ekirala nkusaba osubscribinge gwe mukwano gwange ali tugende maaso. Bagamba nti no poliisi kisofa kati wetwogerera yakakwata abantu 20 awo nga mwe muli ne bannakibiina kya Nuupu nabo nga mwe bali nga bakwatiddwa okussako ne bannamawulire abamu abakwatiddwa. Gwe mukwano gwange ali eyo kubanga gwe mukwano gwange ali eyo kino kye tuliko tetumanyi ng'eki gye tugenda kigussaamu naye gwe ekyoba omanya nti no tugenda kubanga tukuwa amawulire buli kadde. Poliisi ekwote bannamawulire ekutte abantu abasoba kati 20 okussa ne bannamawulire eri e Kamuli. Bano batwaliddwa mu Kamuli Central Police Station gye batwaliddwa newankubadde ekibiina kyo kigamba nti no bo bakoze ekyetaagisa ne bategeeza poliisi ku lukuŋŋaana luno buli ekyetaagisa baakikoze, requirements zonna ezeetaagisa baazikoze era baabategeezeza naye era tekiganyiza poliisi kutabala lukuŋŋaana lwabwe dukyankalanya nezikikawo enkokola. Bagamba poliisi essaawa zino yeefudde etakimanyiiko etaddewo enkokola era yakakwata abantu ba National Unity Platform bannankyukakyuka abawera 20. Gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates. Kutegeeza nti no tovaako subscribinga, tukola nsobi n'otasubscribinga kubanga otasubscribinga tugenda kuba tosobola kufuna notification zaffe nga tuleesa amawulire amapya. Nkusaba gende wansi okwate ku kigambo subscribe osubscribinge osobole okufuna notification bwe tuba tukomyewo ku mpewo. Gwe mukwano gwange ali eyo atulize yeekomere ku Yugi Updates. Kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo gwa sharinga, kutegeeza nti okola kyamaanyi. Tugenda kuba tukuleeta amawulire amalala naye ng'ago ge gakyaliwo. Gwe mukwano gwange bibyo ebiri ku ground e Kamuli.